Oli ku Newspack channel manji genkuletedde kkiriza tubeere ng'ate tugatandikirawo ng'enkola yaffe ebweri. Tutandikirewo olunaku olwaleero tutandikirewo Pastor Aloysius Bugingo avuddeyo n'ayongera okukakasa nti wekuba kufa ajja kufa ne Susan Makula akatambi kaakano abo bonna ba itubiri enini tears baba n'omugwe baagala ku babiri naye ffe endagaano gye tulina ne Susan Makula yakufa aba fete tulina ndagano ya kufandikwe kuli twawukanya yaffe yanjawulo oba tulifiira mu nnyonyi oba mu motoka oba mu buliri simuleka wano tewali ajja muzanyirako ate nange sisigala saagala kunzanyirako ndowooza singa Mukama nyamba abasajja bano ne bategeera abakazi nga bwe mbategeera singa basse tolinga n'omukazi ogwo tewali mukazi wanjawulo onoonyaki taliyo enjawulo eri mu mpisa mwongo amagezi kati Susan byonna birina muveeko ndagewa owemula kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze wetwogerera ng'omuyimbi Eddie Kenzo avuddeyo ne yeetondera Dr. Jose Chameleone olw'okuba nti nno munange tebasobodde kumwaniriza ku kisaawe ng'akomyewo mu ggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'akabanga akanene nga yagenda okujjanjabibwa. Chameleone yavuddeyo ne yeemulugunya era n'ayogera ebigambo byabadde bingi kuba Federation nga yatandise n'omuyimbi Eddie Kenzo kubanga ye president w'abayimbi n'alyoka agamba nti kyamulumye nnyo okuba nti no tewali yakiikiridde Federation mu kumwaniriza. Kakati katukuwe Eddie Kenzo temumubeereddeewo temumuyambye ne webadde akomawo temwaze kumwaniriza adde osindika omuntu. Yeah, honestly nze ng'omuntu nadde siriiwo nabadde ndi mu West Nile. Tubadde tulinayo omukolo gwa abalwanyi olwanizi b'eddembe eyumbe then n'okubeerako mu constituency okuyambako ku Fifi here and there maze almost a week naye nayogera ne Uncle P yankubira like on Friday na yajja wano manyi Uncle P is a leader here at the Federation yajja n'atuuza aba secretariat n'ababulira ekirina okukolebwa then nange nankubira okumpitiramu kibateesezaako in terms of okukima Dr. Kusaawo nenkuba immediately essimu ku secretariat nga mbabuulira kyetwogedde ne Uncle P ku simu yankubira emirundi ng'ebiri kati ne baŋŋaaka bakikoleko then awufene to proceeding the next day okugenda eyumbe te network ze olumuziba okitegeera so saali nnyo ku simu naye nange nalabye nga tebansindikira video nkamiri ekola ki complaininga nti byetwateesaako wano ne Uncle P ndowooza tebabikola nenkuba ku secretariat wane essimu ne baŋŋamba nti bakubira Uncle P nga takola ki nga takwata kaakati ate nabo ne bakola ensobi ne batagenda mu maaso nakye bali balina kukola lwa nsonga mbu bali baagala sooka funa confirmation okuva Uncle P kati awo nabo mbanenya abasecretariat yaffe wano naye nga next time tujja kukitereeza yeah ekitegeeza abadde tayagala muntu mu buntu yabadde n'ebintu byayagala nedda yadde ayagala abantu bino byali byaffe naye yennyini abadde tabimanyi bye twateesaako ye nga Chameleone ali tamanyi tulina kye twali tuplanning kati ye concern ye yabutatulaba which mutuufu oba ekitegeera yeah. And Uncle P wabanga vice president Uncle P vice president era yabaddewo ne kati omanyize brother kati ebiseera ebisinga yamulabira mu kategori eri ava machize leader here naye ayina wamulabira nga osanga yamulabanga bro wadde agwa alinnya mu ngatto bbiri
we shall have a meeting with him and all shall be well. We love Chameleon. Kenyini mwagala nnyo naye akimanyi. Naffe wano tumubeereddewo nnyo ne mu kugenda ne mu ddwaliro twa contributinga ku ne bw'aba ategese sho tubaawo ne tuteekamuko akatono ne tugula obutebo kamu bubiri. Tumwagala nnyo like all shall be well. Oli mukulembeze we mu federation ne namba yaginya lwaki bubaka yasaza obuyisiza ku stage. Buli omu reactinga mu ngeri ye. We all react differently. Abayimbi abadde bangi abavaayo nga boogera ebiri negative ku federation nga bagamvuddeyo obuli abadde batonotono. Kiri wathe okuluzinga Kamili mu federation. Federation, it is here to do so many things. Isingira ddala policy okutereeza mbitunyigiriza in terms of policing no ku unity then nebirala bingi. We are overwhelmed because this is a new organization. Atenga nafa abagikulira we are very very busy. I'm a very very busy person. I have to perform, keeping omulimu gwange ng'omuyimbi. N'abalala bonna bali ku secretariat bayimbi bonna bayimba because twayagala tusooke tukozese abantu abakola omulimu guno benyini bekwatire message yaabwe and they have done a great job so far. Naye ebiseera bisinga mubaamu obutagenze bulungi bwe bayinza otusonyiwa but we have to all agree nti so far so good. President, bino byatuuse wamukubiddeko ku Kasimu oba awo n'oyogerako naye? Njamu meetinga in person. Olutalo nno lwaba lusseewo dda wakati wa Penge kwessa ne Maama Fiina. Penge kyakoze Maama Fiina amulangidde buli kimu. Abudde n'alyoka agamba nti munnange Maama Fiina ye yali mu lukwe lw'okutta omwami we ayitibwa Kigundu. Mujjukira Jeno Kigundu ng'omunange Maama Fiina yali emabega w'okuba nti noono bamutta. Ono n'avuddeyo n'alyoka agamba nti nno n'ebyokuba nti yazze ng'agamba nga bwe yeebaka ku Maama Fiina mbu si bituufu. Bwe tasobola kwebaka ku mukazi nga Maama Fiina n'alyoka asembayo ng'agamba nti nno Maama Fiina mufere. Mbwera waabanga ddala yeekakasa nti nno musawo kale amukoleko. Katukuwe Penge yatabuse dda. Bw'obanga olina gw'oyagala okumanyira nze nzijaamu tuvudde ku bino ebyosiba akawaanyi bwe nakuzina nze nsinza kuzina gwe mwana. Ndio kisooka. Kyokka kisawulinga buyani abakazi omuwendo gw'abaana abato bonnemeseza jasi kuba nti nasiba akawaanyi bwetwezina be basinga obungi. Abaana ababuwala abato jaso kiwulira nti Pengo omulasitanyirira bwati nazina omulubaali. Omujiji gw'abaana abaŋŋambye nti wazina omusawo omuganda be basinga obungi. Kutumanyi na kyonkoledde ggwe onzitidde future almost naye tetolina bwe kikummanyira. Watta musajjawo n'olima ne bamukubya amasasi Museveni yakuwaddira otte Kigundu. Watta musajjawo ekyo kyojja kyogera mukiddemu watta Kigundu eweekaabya obuziga. N'okubira mangu Museveni simu eyo sawe n'agikwatyawo mwoloopa bukibamukubya amasasi watta Kigundu. Era omusajja gweyagala afa. Nze togezaako n'omumanyira ajja kuteeka ekigere. Manyi bagambe naguda YouTube kati osubira kubera kama n'aba YouTube abajjeewo ne bakera mu lujja ti baagala ssente. Nze ssente z'obadde ompa ze wali ompaddeko zimala. Ndi wa bbeeyi z'okunsustaininga. Nkiddamu ndi wa bbeeyi nti wookoma okumpaayo wenkuteekako embeera. Nze siringa ne ba YouTube abanoonya mitwalo 2 kyasukubira bagula ssente mu buyaka e Uganda. Ndi wa bbeeyi nti z'okuteekako ekigere mpaka bw'olekerawo okumpaayo otegeera nti nno amazzi osobola gafumba ne gasiriira gwe mazi mbuzi Maama Fiina. Nze nzina omusawo Muganda twali mu kawaanyi naye tolina bwe kuddamu kummanyirira mu kamera. Wonneegayiranga n'ensima gwegala ensima yabaakuzina by the way. Eyo vidiyo yabagiraba live. Nothing happened. Alima n'olima mbu basimanye mu olubiri. Twali mu lubiri nti baakuwa olubiri. Musimanyi bwe baakuwa olubiri ne tujja ndaba n'olu shopping n'enkulira mezaya n'enzya mu lubiri. Lubiri lwawo nga wali bulumu bubiri. Olubiri nga luva mu Sweden. Lubiri kimazi ggwe. Omusajja yali yampa olubiri mukwano gwange. Yali mukwano gwo oba yali akuzina emmana. Cowboy yali akuzina emmana. Era isimu yagala okukubanga olugalo nga Cowboy agamba muno va ku mukazi wange.
no bujula bwatuwanga mu video life yangenze badde mu kamera sinza gifekinga naye tolina right kummanyira wattabaawo nze obagamba nti ndozi omukazi mulogo kale njagala ondoge tulabe ndi ameri bati dogenda kunkola kigwe matago mu 7 mu 7 tolina kyakuyambi gwasoma kigwe mama fino malina okuwandika erinnya lyolinga amazi olinga obuviri bwenda bukulinga obuzozunga ozubire bigalango Dubai inze banga lyensi lyakawanyi nti gwe nalina twezina ebbanga eyo nalikoye nalivuddemu nakula todamu nakummanyira tokyalina sente nze nkolera balina sente hamugatambisanga mu maaso oleesa obuzi obuviri ozunga watamiriranga ku live zange ate ozangu tommanyi genda mpola nange mwana todamu kummanyira todamu kumpisamu nja kukuteekako ekigere mwaka ku mwaka gwe gwe shaitaani nja kukuteekako ekigere mwaka ku mwaka gwe tobodera gwe bega bakunyumiza pengo osula otidde nze ndi naise olosaizayo wemmaayo kogenda kunsaga mu lujjalo gwe matako munjagala sente nga bano ba YouTube abajja mwenda n'obakuŋŋaanya nti mwenna mujja bannamawulire ne beexposinga weaknesses zaabwe abasajja abakulu bakutuddeko emabegamba obaweeyo bookyeyo obusente wabumpanga ng'oyagala linnya nakuyitagana ku levu zange era n'obeera ng'okwotamirira n'oyiika engeregeze n'ojja ne bwola video gye ziri kuyita tezisobola kuvaayo buli sente gye wali ompadde yonna wali kimanya nga nalina erinnya era wali oyagala linnya ng'oyagala ndigula mbwa penga kuita ku live n'ogaana okujjako mazimbu ali onyamba gw'onyamba ekiki ekiri awo nnyo ekyamaanyi gweyagala linnya olinga amatako tommanyira amisi kigulu yakusinga esenga tammanyirangako anko yasiringa tanvumangako mugwe ommanyire mama fiina asiiba baba naye uganda mba oli mukazi mulogoliko wali oluzi otwala buza ku mutwe biwiivu bonna wena wamayuka omuza ku mutwe gwe n'ozunga buzunzi nkugambye bakazi banno nga tetubavuma bajonita kawali abali myaka gyo bamaliyamu ndagiri kuba beewe ekitiibwa oyagala ki ku tiktok oyagala ki ku tiktok mbwa komanyoko mu 7 Museveni yakuwa gundi obeere ng'otta kiggundu mwebikazi Museveni byakozesa okuba nga bita bibba baabyo because of political affiliations n'ebigendo ebiri political naye olimbwa Hildaman wafunye sente njagala Hildaman oveeyo ngane Hildaman yafunye sente Geoffrey Rutaya wafunye sente nakulabe yogera nze kuche mwanyi nze era nze naso kituufu wa debatinga Geoffrey Rutaya wafunye sente wewawo Geoffrey Rutaya wafunye sente Hildaman wafunye sente nebi wakozeeko mbimanyi ebimu ku byewakozeeko mbimanyi Linda Kencha kuba ngenda mu kigambo kya Katonda Joyce Bagala wafunye sente n'abalala nzija Hildaman wafunye sente bwe mpositinga message zo zonna Hildaman njagala weegane naye mwe tugenda kukubagana mugenda tuwulira babagambye bateekeko omukono waayi baagala kusakambinga NUP bano bagiriire munda bali bagiriire ebweru tebaagalira ddala kulaba nga NUP eddamu okufuna Kyagulanyi yabaza okusiza abantu emyaka gino bagimaliddeko ku bunkenke baweebuuse simanyi biki tetulina bwe tutya kati tewali kuddamu kuwa Kyagulanyi chance kubaako kifo kyabeeramu mu byabufuzi by'eggwanga Uganda olaba bakyalwana okuscrabinga NUP bagijje mu political parties ekyo nakyo kikyaliyo bakitambuza Linda Kenchanzija mukama bawo omukisa Yes, nga tuvudde wa mama Fina katika tuddeyo ewa Calvin Kayanja ajukira twakugambye dda tino otuyina amawulire avuddeyo n'abeera ng'ate alumba n'okutabukira bannakibiina kya NRM n'okutabukira abakulu mu NRM. Lwaki abatabukidde ku nsonga za Alien Skin? Agambye nti nno mwagala kulaba Alien Skin nga bamaze kumutta mulyoke muveeyo muyambe oba mwogere ku nsonga genda mu maaso. Katukuwe Calvin Kayanja. Alien Skin yasimatusa okufa era singa si Katonda Alien Skin yandibadde mu bagenzi olwaleero. Katonda yazizza bibye. Njagala kubuuza abakungu b'NRM kubanga gavumenti eri mu buyinza. Mulinda Alien Skin kutuuka kufaanana nga Ichuli mu postinge
mutwitinge mulage nga bwabadde omuntu ow'omuwendo eri eggwanga lino nga bwabakoledde nnyo mwagala kwebaza mu bulambo kitemuyigira ku nsobi zizze zibaawo kutandika kukuuma abantu bammwe omwana ku byazaayitamu lwaki temusembeza mwana ono ne mumuwa obukuumi kubanga wano abakyasinza obutemu n'obuyeekera beba opposition baalinye ku nfeete mwagala kusiima mulambo ng'ali enisikini bamaze omujja mu bulamu bw'ensi eno akulira security oyimirire wali olage ali enisikini nga bw'abadde ow'ettabbu ennyo ow'omugaso ennyo mu ggwanga Uganda naye nga tewamukuuma kyekibagaana okukuuma abantu bammwe ku bantu be mumanyi obulungi be balwanisa nti batemu mwagala ali enisikini bamugjewo nga Isima kuba kyekiddako ali enisikini mwagala bamala okumugjawo nga Isima mutegeere nti abakolera abalwanira entalo yeetaaga obukuumi ali enisikini bwe banaamala okumugjawo nga mutandika okutagala lwaki muteeka sente nnyingi mu investigations Isima singa mwamuwa omusirikale singa mwamu protecting ekintu kye nayogerako ku lumbeerwe Isima singa akyaliwo akyabaweereza lwaki mwagala nnyo omulambo omwana abayambi alwanye alina byatasobola naye ng'omuntu mumulekedde entalo ne we muyina okumuyamba bantu mmwe muli babi bantu mmwe mulowooze ku bantu nga tebannatuuka mu buzibu bantu mmwe muyige ku kusasula ku bantu mmwe mukuume ku bantu mmwe mwagala abantu ababaagadde ali enisikini my brother njagala kukulabula bw'oba toyina bukuumi weesonyiwa ebintu bino alien njagala otandika okutunulira abasajja nga babbebekulu talina waagenda nga talina bamilitale olowooza musiru alien lekeraawo okuyiwawo omubiri sooka olowooze ku bulamu bwo wano Isima yafa abasajja kyebandiyigidde ku Isima nti omuntu atukoledde atulwanira entalo ayina byasobola okuyita mukozi security ebimanyi nti bano abasajja abanuupu be bayeekera be batemu baawana naye ne bakwanjula eri abalabe ne bakulekaawo oyo mwana tugenda kumufiirwa naye nga security eraba muveeyo mutwetinge nze mbamanyi mu kutwitinga mwagala nnyo ebyokutwitinga ebyo era mujja kuvaayo mutwitinge nga bamusse obalabye bye bagamba nti badankane bakugyemu omusu musiba mugamba abasoga diisa abasoga daati obalabye mugokabe mbofuga kambulati musoga enkulemi webiwaina gamba otamujjako omukisa omujjako kikolimu gwofuge Kampala nga busoga enkulemi kayasa mwana mazinga oli fote naawe nezasira abantu abakwenyumiriza muntu oli mu bitobanga tobanga nkubuulira obwanirulo oli mubugezesa nojja kutegera gye bulaga kati kankubbireko gendako kenguleyo mwaliwo ate aba basoga bakukubya ejjinja ate mwaliwo bajja kukutta buzi kyozanyisa ozanyisa muliro Bobi Wine mujje mu kamwako buli woolaga balina mukutunga kyenyi bakubye ejjinja mugoli bbaadi bali wagwe bakuba ejjinja ndi wana ameribi wamuwoolabo waliwo emmundu gwe bbaadi bakubye na jjinja n'okaaba n'ofiisa nti bali mukutunga mugoli mubi erinnya eryo otalijje mu kamwako olifuna mirembe buli wonoogenda ogenda kyalengingibwa Kampala munene gwe matako Kampala munene n'oli mu makinde mweyogerera mu kamotoka go oli mu biseptic tank birimu n'amazimbu weefudde ebbaadi oli kugakoola olinga mbizzi ng'oli ku Bobi Wine mb'omanyira mb'omusobola tosobola tobangako mubi ate mu isolo ya Bobi Wine talina zinja nezo z'amayinja okulaga nti obubi bwe buli ku leve yosala nakubwa ssazi meposikla noonya abazadde ba Joramu alabika yakulondoola ate Joramu ajja kukwokyera ne mu mmotoka wanudde Joramu ajja kukwokya abo abasawo nze nalaba omusawo azaalibwa eyiganga ne mmanya tujja kuva yiganga wanudde ate nga tebinnaba
so temugezaako kubiteeka simanyi biki ate nga wawoningadde abantu nti ate mulinde kampeyini kakati oziwulidde ezo kampeyini neera naye mukama aha ate munnange gwe bakukuba gwe gwakuba ate munnange ate gwe bakukuba gwe gwakuba gwowajjaati gwowaki osobola okukuba ng'oli mujjaati osobola okukuba ng'oli kifeesi osobola okukuba ng'oli biki kuba taata kuba genda mu maaso n'okukuba gwakkirizibwa okukuba gwe tebakukubako nendaba bamuwananga oyo kasitayimba bawe bagambe kakati ate kakati mwemwe bamu munyomba bakuba batya n'omwokya bajja mumwokya wanudde mujja kunona omulambo wanudde bajja nona omulambo gwe oyo omwana wanudde weewaawo mujja kujja omulambo awantu ng'enkola yaffe bweri woleka obubaka bwawo mu comment section munange mu mawulire gaffe agaddako ate era tukubuuza mu ngeri ey'enjawulo katubuuze ku Musa Kasule Maganda Saadi Olivia ogamba otya Janet Nakitanda Swauba tulina mukwano gaffe ayitibwa Nakyanja Jane Mariam Nakakande Mariam Nakato naawe tukutumiddeko Fozia Ritham tukutumiddeko Namakumbi Idi Mubaraka Saidi Leonard Kabaka Medi tulina mukwano gaffe ayitibwa Mary Ama Top Star 256 tukutumiddeko tetwerabidde Nankuke Esther ate era nga tetwerabidde ne mukwano gwaffe ayitibwa Adija ne Naabirye Just bwe tweyongerayo aba B2C munange basiimye Rema Namakula okubabeererawo mbu n'abawa ne hiiti mbu ekiseera we baakoleramu kolabo munange aba B2C ebintu byali tebibatambulira bulungi era nga babasabula katukuwa akatambi kano yatusika nnyo story yakwata kinyomeza yali musaluni ngaali kukibuli ngaali mukulaba nalabanga abatuyisa batuyisa munye eggaali ate nga twali twamusaba oluyimba okugamba honest problem. That song that turned out to be one of the biggest songs Uganda has ever had. Yeah, because views local reach anywhere, it is too big. Bwe tugendako ewa Sheikh Gugwa aliko kyagamba wano abanuupu obubaka buno bwammwe. I love President Museveni more than my wife at home. So don't ask me such a question. Ask another question. Why do you love President Museveni? Oh, is it a criminal? If you don't want President Museveni, you can go and get a chibanja walala. You can go to Congo, you idiots. You can go to Congo. There is a very big land there. Then you stay there. Mwete tambudde nayo inakwekumira ku Newspark channel sawa yonna tujja komawo atuberenga ate tukuwa amawulire amalala agetunaba atufunye ucho inokola kimu kwe subscribinga ku YouTube channel eno wamala okusubscribinga nobeeranga ate onyiga akade ka notification atujja kubeeranga ate munnange ogoberera amawulire gaffe beera bulungi weraba.